Oluvannyuma lw'okusobola okuwangula engule ya CC enkaaga mu ttaano omwaka oguwedde omulundi ogwokubiri, Ssentamu malirivu okuddamu okutuuka ku kkula lino n'okwongera ebikopo mu kabada ye esizoni eno. Ssentamu aweza emyaka 10 egy'obukulu ng'asoma mu kyakutaano, yaakawebwa pikipiki empya ey'ekika kya KTM 85 omwaka 2015, gy'agamba nti bw'anaagimanyira zaakudda okunywa. Neeteeseteese bulungi, nkola practice era ngenda avuga 85 cc piki KTM. Ssentamu yafuna obuvune makati ka sizoni ewedde, yeewunyisa buli omu bwe yadda engulu n'awangula engule ya CC enkaaga mu ttaano nga kalenda ebulako envuga mbala efundikirwe. Neebazanya sponsor WBS eyasobola okungulira piki eyo era nsiima nnyo. Ya Fortune tumutegese bulungi okutandika empaka z'omwaka guno, nga bwe mumanyi abangi nti yafunye piki empya ne ba sponsors. Fortune abadde akola training ne piki ye empya, wadde piki ekyamusinzaamu amaanyi, naye nga bw'anaaba agenda ng'akola training nayo ajja gimanyiira bulungi. Musayimuto ono yeebazizza abo bonna abamudduukirira okusingira ddala ba kampuni ya Multiple Industries abamugulidde ddiigi empya. Ngenda bavuganya kubanga twali tuvuga okuva mu 50 kati tuli mu 85. Nagigezesaako era neeteeseteese bulungi, nakoze practice emala neeyogen era nga nsuubirwa kuwangula ku 15 Busiika. Okufanako ne mutabani we, nnyina wa Ssentamu Dabbera Apoleti alina essuubi mu mutabani we, newankubadde mweraliikirivu nti pikipiki empya eyinza okumusoomooza mu mpaka ezinaasooka. Wadde tumanyi ajja kaluubirizibwamuko katono, naye era omwaka nga we gutandise obutandisi we gunaggweerako, tumanyi Fortune ajja tukolera ekibeera ekinaabaawo. Lwawundi esooka y'empaka za ddiigi yaakubaawo nga February 15 ku Uganda Motorsport Arena e Busiika. Abavuzi abagwira babiri okuva mu ggwanga lya Amerika ne Girimaani be baleeteddwa kusanyula abawagizi nga ye Omugirimaani gy'agenda kuppa mutaka mu ggwanga. Frank Serugo, WBS TV, Kampala.